Abaana be bakugoba bakusuulira ebintu ebweru. Basuulayo omukeeka ogwo ne bulana nakabulanjiti kanga. Basuula ebintu ebweru bagwe yefulumiza noga abaana bango bekanfulume ngende. Nagamba sijja kubeerawo wano. Kutambula genda ddayo ewamwe Masaka. Kawe bakugamba. Nimba gamba nti mungobye ku kayumba akange ke nezimbira. Nibaga nti ye tobeerawo wano situkwetaaga dde ewamwe. Konzo nti bava bakwata akafalisa ako ka mwana si gwange ne bagukasuka ebweru nimbagamba lwaki bakusulira ebintu ebweru okutwaliza awamu ebintu byange babikasuka nimbagamba nti munsuulidde ebintu byange ebweru nti tukusuulidde ebintu byebweru situkwetaaga vaawo wano konze lwaki mungobaganya nkoze ekintu ife situkwagala konze obugagga bwe nakola ne baze bwe mu kiyamaani waabwe n'agamba nti Lugolobya akooye ebintu atuzizza abaana kiki buli kimu kyonna akoze ekisoboka naye n'abaana kati bamuwala na bamuvuma buvumi talina kyalina okuleka akaguuka yajja nako akaliso kalina omukeeka naki mpozi n'obugoye bwe abatugobera tuli ku mboozi ya Jajja Tereeza Nakafeero Tereeza ow'Enkima so twakubidde omulanga ab'Enkima muveeyo musubise ekintu kino kiriwo mu nnyumba mukadde ono muzeeyi ddala ali myaka giringa nga 17 manya 97 batugamba bibuzaako emyaka nga 3 gyokka angira emyaka nga 10 ne ku myaka gye gino abaana beyeezaalira bo bennyini beegasse omuwala n'omulenzi ne bamugoba mu nnyumba ne bamusuulira ebintu ebweru mbwe nti biva ku byanfuna tusaba RDC amanyiko RDC ow'e Mukono alabye katambi kano kamuweereze n'abantu abalala atuyamba yimukajjeko ku ground yenga yindisho nti RDC amanyi goyina gasobola okuyita abaana bano gasobola okudeployinga gasobola ebintu bingi gasobola okubeera nga gakola so kale bana abatugoberera ku mboozi ya jjajja ono tuyina we tumujja eri gye tubadde tukkirira tugambye tetujja kuddayo waka naye jjajja atutwalako yabeera ennaku zino oluvannyuma lw'abaana okumugoba ewaka abaana be beyeezaalira jjajja ono alina emyaka giri 97 abuzaako mibale bubazi naye maama gye tuli emmotoka nga waseerera jjajja eno gye tugenda yewa kati gyembeera oli eyannonda eyakulonda eyakuwa obubudamu obuyite bubudamu naye maama ekkubo liseerera liseerera lyagala nogende mwami Mukiibi tugenda wa mwami Mukiibi okay gye tukirira eno wansi kansala ensonga za jjajja oziwulire oziraba otya gwe yatuleese ozimanyi zonna naye oziraba otya kusooka kwebaza bwemuze kusisinkana jjajja kuweebwa obuyambi naye nga jjajja ayita mu mbeera si nnyangu kubanga kati asula na busozi awaka takyasobola kubeerawo lw'abaana abamugoba so nga ate baana babe bennyini yabeezaalira singa babadde ba mwami baligambye ti abaana b'omwami so ate era nga bamugoba owa tata waabwe wennyini naye nga abaana be yabazaalira ddala bano kubanga jjajja atugambye yazaala abaana 13 asigaza abaana 4 mokka naye nga abaana abo bonna abaana abasigaddewo baana b'oli omwami nali 10 byali n'abagenzi bonna baana yabazaala mu makoomo so njagala kusooka kwebaza omuntu oyo yamulonda mwami Mukiibi n'amuwa obuyambi nange namusanga yawajjajja obubudamu owasula essaawa yakakati twavudde mpozi wetutyo oba bwe tuti ngamba mangu kuba emmotoka eseerera we tuti tugende bugenzi okay nti jjajja kati afune waateeka emmotoka anagiteeka mu kkubo tugende wali ennyumba yeno wano erima ekyemanga eri akyamirawo waabaleka okukyukirawo wano tusobola okudda okay ekyamirawo wano ogwo omuti gwo kyamirawo mu buddo jjajja yeetaaga kati keya yakubeerawo we ng'omukadde bw'abeera okiba kisoboka abaana abo njagala okubasaba nti wakiri
awaka balikirewo jjajja abeerewo abeerewo n'obulamu bwe paka jjajja katonda wali mujjula nabeeranga tebatandika okukozesaawo lwangeera kisigala kyabwe njagala okuwulira bonna abalina obuvunaanyizibwa naddala abakulembeze abamu bagamba jjajja tugamba kyobatuukayo we batuuka ne bagamba nti ebintu bya jjajja byatutama oba abaana batulema naye so mmwe bakama baffe abakulembeze ogwe mulimu gwammwe temukoowa jjajja temumukoowa kubanga jjajja ajja kutuuka okwewa oba obutwa aba yesibemu omuguwa then ate tulyoke tuzuukuke naye nga twalibadde tuzuukuka kati chairman RDC Mukwano chairman yani obero siti chairman mukulu Sekikubo bakansala abaffe abatwala omuluka guno chairman wa LC5 Reverend Peter Bakalwa ye yaddako ye chairman LC5 bane twagala mufeeyo eri omukyalo ono olw'ensonga nti omukyalo ono okusooka muwagizi wa buli kalulu muwagizi wa buli omu ate omukyalo ateekesa mu nkola kati wetumulaba ng'asula busuzi bw'atyo nabali abamusuza bajja mukoowa kuba abaana beetaaga counseling mubasisinkane mwogere nabo mubakozesa ebiwandiiko baleme kugoba jjajja so maama ate mu abaana mbakubira omulanga nti maama abeera maama abaana batugamba baganda bagamba nti ebirala onzibiranga naye newe ndimba omulema nga nze maamawo onjogeranga so bambi mutwale maama nti maama mumanye ekimunyiiza mumanye ekimusanyusa so obulamu bwammwe bubeere bulungi yensonga yeyinza okwogerako Mr. Sonko era mbeebaza nnyo kubanga mutuuse eno lugala wala ate amakubo maki mabi gaseerera so omukozi omulimu ogw'amaanyi kujja mu nkuba eno tusobola okusisinkana era mukama yeebazibwa abawerekere bulungi kati tugende wali wensula kale jjajja katwongere tulabe wobeera tuyingire tutuuka ewa jjajja oluvannyuma lw'abaana b'okumugoba nabeera ate nga yaddukira sayidi eno twagala tutuukeko tulabeko ate waabeera tumanyire ddala embeera y'omuntu ate nga bweba etambula jjajja wano tuba tutuuse saagala linnya ku mukeeka gwo nga lwaki ndinnyako jjajja kati so eno gy'oli eno gyembeera so akasannyalaze mwekali bakateekako ekiro bakateekako wano newaaka nembeera wano bannondawo ku luguudo nga ngenda Mpaala negenda gasimanyiyo nagamba sooka gyogire nga osulako naŋŋamba ti maama obadde ki n'omukyala waali oba ali luddawa nga banine bba bava kulima naŋŋamba ii jjajja obadde ki konze munnange abaana bangobye naŋŋamba baggobedde ki amadinisa temuli munaba naye wabeera bakuwadde bakuba bakuwadde oba olina togaanawo era weebaka kyayibanga amadinisa gano ogalaba ate nga otunudde wano wetuli okay so wewati wewafaanana so buno bwe buliri bwaffe abaana be bakugoba bakusuulira ebintu ebweru basuulayo omukeeka ogwo
ne nakabulanjiti kange basuula ebintu ebweru gwe yeefulumiza n'ogamba abaana bange bikanfulume ngende nagamba sijja kubeerawo wano kutambula genda ddayo ewamwe Masaka nga we bakugamba nimbagamba nti mungobye ku kayumba akange ke neezimbira ne baga nti ye tobeerawo wano situkwetaaga dde ewammwe konzowo nti kyebava bakwata akafalisa ako ka mwana si ye gwange ne bagukasuka ebweru nimbagamba lwaki bakusulira ebintu ebweru okutwaliza awamu ebintu byange babikasuka wabweru kwe kujja wano neweetika ebintu ku mutwe ng'omukazi anoba nabireka mu kifo nabireka wawaka nabinonayo bunoni nimbagamba nti munsuulidde ebintu byange ebweru nti tukusuulidde ebintu byebweru situkwetaaga vaawo wano konze lwaki mungobaganya nkoze eki nti ffe situkwagala konze obugagga bwe nakola ne baze bwe mungobamu kantambule kaŋŋende kasoebuziba ensiri ate okola ki abaana nabo balaba kati kwe kubagamba ne baŋŋamba nti ffe situkwetaaga n'omulundi n'ogumu nimbagamba mumpe ssente ezinzizaayo ewaffe Masaka ne bagaana ntambula nentuuka ku kkubo okuva ewo gye tuvudde era bwe ntuuka mu sitenseni bwe mulabye otuserengetedde nentuula nga mpulira nkooye kutta akafaliso kange ako n'omukeeka gwange kati abo baali bava mu nnimiro yaabwe eringulu eyo kyebava baŋŋamba nti ewaayo jjajja obadde ki nimbagamba nti kyembadde nti Joswa ne Betty bangobye bansuulidde ebintu ebweru omukyala kyava agamba nti ate tunaakugoba jantugende nenzija nabo ne baŋŋamba maama obeera awo weebake naye gwe mukwebaka weenoonyeze obuyinza gy'obutwala kati omwana wange kyava ŋŋa nti maama bwategere nti genda eri mukyala gundi oli katente kwe kutambula oluvannyuma neŋŋenda ekyomukisa namusangawo nemunnyonnyola kati omaze emyezi ena ng'osula wano eno muno mwensula mu nnyumba y'omwana ono mwensula ndya nnywa era ewaabwe tebanzikiriza nakugjayo wadde ettooke n'erimu mmere yange gye baliko gye batunda era gye bali bano abaana balima ne bampa emmere n'endi wano mwensula kale katusa tubirabe jjajja katulabe binaabiddako maaso tujja batwongere okuba nga tukutuuka inshaallah kinene kale kulwa Katonda n'ensi yange twongere okufollowinga emboozi eno abantu abatulaba era batugoberera tujja bbanga twongere okukomawo inshaallah ti jjajja okumusanga atugambye atulaali masaŋŋanzira we wamusisinkana kale namusinganga kati nemubuuza kiki ekikutawaanya ng'olaba atudda yalina kinaki kyewamusanga yalina akagugu bamusulira ebintu ebweru ngala ndi odi wayinza okusulira ebintu kakati nemugamba kiki ekikubonyaabonya n'agamba nti abaana bange bangobye era kakati wano okuva wano kakati sina nawe ngenda kusula biki nemugamba situjjako okundi omanyiddwa kuno ku kitundu jangu ogende ogira webake wali ewange awo tujja biddamu nemugamba nti naye RDC baliriddawo waki tebakuyambye mu nsonga zo kakati n'agamba nti RDC babikoowa kubanga ebiseera byonna bayingidde mu musango tukoze tutya tugize tutya naye okutuusa we bagambye nti ffe ebibyo byammwe tubigize eki tubikooye ng'abaana balemeredde ne RDC mbosimanyi nga babavuma buvumi kati nze kwe kugamba nti ogira otuula wano oneekubira enduulu ekiseera kyonna kati no okutuusa waafunye omukisa kulabika nga abafuna jjajja ono gw'omuyita otya jjajja muyita ntya jjajja ono bwe muyita alinganga mange atya kakati ng'edda woomanyi abaalinganga bamukago abamu abenakani ab'enganda ng'ezo
naye nga oyo bba gwe yalinga bba omugenzi akati era ye yali muganda wa bataata nga abantu obamanyi eŋŋanda nga bw'ozimanyi nti tweddira omuziro ki gumu si luganda luli obula lwa muziro nti ab'enkima beesanze n'ab'enkima kati abo ba luganda. Kale ekintu ekyo ne kibeeraawo bwe kityo nze kwe kumuyita maama era wano mutwala mu ttuluba lyani lya maama kuba mbadde nninza oŋŋambe nti ddala muganda wa taata nkugamba ye lwaki tokoma ku baluganda bo. Era nabali kati baninganga abampalampa kubanga obiseera bino kuba lwowamusembeza bagamba nti gwe era kakati wa mukiibi owonoofunirawo ki era kakati ne mukiibi ajja kugoba kale ebintu bingi empapula zentono. Kati kiki baagala nawo omugobe kati balinganga abagamba nti agenda atyo kati nze kwe kulabika nti nno ninganga mubudamiza wano kati gwe bakola bubi obudamiza maama waabwe baagala omugobaganye naawe kiki baagala mwettira nti natanamutta basobole okutunda wa kati ebizibu byonna ono maama yambuulira nti ebizibu byonna biva ku nfuna mbu yesaali bagamba nti ono bamugabira akatundu ako ngani amugabira akatundu ani akakugabira gamba twagenda ku misango abava Mukono wa Ssekiboobo be bajja RDC yasindika omusajja omwami nga ye nga tasobodde kujja najja nampa akatundu kayiika 6 yiikeemu okuva ku nnyumba yange okukkirira yiikeezi 2 nti abadde okinywa nti byanfuna ye nga bwe yakunywa byanfuna kaakati bano abaana bwe bajja abaana kale ye nga ye baŋŋamba bali bameka singa 2 be yaŋŋamba nti Beti ne Joshua be bamuli obubi era be balimira mu katundu ke akati era be bamugobye mu nnyumba ye naye mugamba nti kati ennyumba eyo n'agamba nti ennyumba eyo tye nagijja waffe so si ye yali eya kitaabwe yali egudde kaakati mu kaseera kano mwe bali mu nnyumba omwo kaakati naye bangobye mu nnyumba konze bakugobye batya nze ne mugamba nti bakugobye nti ye ne mugamba nti naye bakugobye lugolo bitaliiwo n'agamba nti yekiyamaani waabwe n'agamba nti lugolobya akooye ebintu atuzizza abaana kiki buli kimu kyonna akoze ekisoboka naye n'abaana kati bamuwalana bamuvuma buvumi paka kiyamani w'ekyalo kati neŋŋamba nti bujozi bwa kika ki obwo nabano ne babavumiramu abaana bali myaka ng'eme kati bantu bakulu kubanga 3 n'okusoba genda waggulu kubanga kati ono omuvubuka muto nnyo nange ndabikamba muto ekyokola kati kiri ki nga kyoyinza okwongera okuyamba ku mukadde ono okumusuza obusuzi ekyo tukikuweebaza niyo ekisingako awo era ekisingako wano nze nti muzeeyi namugamba nti kakati ensonga zino lwaki tozitwala muba mu maaso ne bawa nti ninawo ekintu kibageze kyebakusalidde oba abaana bali babagira ki balina kyebabasalira n'ebintu by'omugenzi mutwale kino ne maama asigaze kino kakati awo wetuli awo kati naye tunafuna ku chansi kwogerako nabo ebigambo byebakuwerekereza gwe obisanga wa ku kyalo n'abantu bennyini abavaayo be bagamba nti
kakati bagamba kino neŋŋamba nze boogere naye nze ono musuzanga mmange ate era nga mmanyi nti talina kubanga ndi muliisa mukola ki munywesa musuza kuba talina kiki kyagamba nti kino talina kyalina okuleka akagugu ke yajja nako kaliso kalina omukeeka naki mpozi n'obugoye bwe abaana bwe bamusuulira ebweru. Bane abatugobera tuli ku mboozi ya Jajja Tereeza Nakafeero Tereeza ow'Enkima. So twakubidde omulanga ab'Enkima muveeyo musuubise ekintu kino kiriwo mu nnyumba. Mukadde ono muzeeyi ddala ali myaka giringa nga 17 manya 97 batugambye bizako emyaka nga 3 gyokka angira emyaka nga 10 ne ku myaka gye gino abaana beyeezaalira bo bennyini beegasse omuwala n'omulenzi ne bamugoba mu nnyumba ne bamusuulira ebintu ebweru. Mbwe ntawe biva ku byanfuna naye abamu kye tufunyeeko abakulembeze muwulirako ku nsonga zino tezaatereera. Ndi sure nti musobola okubaako kye mukolawo at least n'abaana bano basamoninga mulabe ng'embeera esobola okudda mu nteeko kubanga maama n'omwana sisuubira nti maama ayinza okusobya nnyo eri omwana. Nabo tugenda kufoolaba nga tubanoonyaako oba banatukola batya ne tugenda banoonyaako whether ku mukutu ogw'essimu oba maaso ku maaso tulaba tusobola okulaba bo bagamba ki ddala ekibagobya nyaabwe ewaka mu nnyumba nga n'emyaka gimugenderedde kyo kye ki oba kitegedde. So tubasaba mwongere okubeera nga buli omu tukuba omulanga especially abakulembeze b'e Mukono district mubeere nga musobola okutunula mu nsonga eno bannange mufulumeeko ku ground tuveeko mu ofiisi abakulu tulabe nga tutuuka ku ground eno tulabe bino biyinza kutambula bitya kuba RDC esookerwako ey'okukyalo bo bagamba nti baalemererwa oba kitegere. Tusaba RDC amanyiko RDC ow'e Mukono alabye katambi kano kamuweereze n'abantu abalala atuyamba ye mukajjeko ku ground ye nga ye ndisho nti RDC amaanyi goyina gasobola okuyita abaana bano gasobola okudeployinga gasobola ebintu bingi gasobola okubeera nga gakola. So nze Sonko Muhammad katongera okufulowinga emboozi ya Jajja Tereeza ono Nakafeero ow'Enkima asangibwa ku kyalo Lugala mu ggombolola y'e Nakisunga. Okay, kale katweyongereyo mu maaso n'ebinaba biddako. Nze Sonko Muhammad.